Babi Television Uganda kwebaza jina jotusiza engalo lunaku lwaleero era bali kubanga otambuliramu naffe wano ku mukutu tuyama kubanga tukutuusaako ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mawulire mangi nnyo agagenda mu maaso mu kibiina era ne mu ggwanga lyattu erya Uganda okutwaliza wamu naye nga tukunokolerayo ag'enkyukakyuka era ne tugakutuusaako obutereevu nnyo wano ku mukutu. Olunaku olwaleero King Saha avuddeyo ne yeegatta ku basuubuzi basitule eddoboozi lya bannayuganda abanyigirizibwa ku nsonga ezigenda mu maaso ez'omusolo ogwekanamye, ku nsonga endala ezigenda mu maaso ez'okunyigirizibwa kw'abantu b'omu kibuga Kampala n'abasuubuzi mu ggwanga lyattu erya Uganda okutwaliza awamu. Era ku luno King Saha nga bw'ayogedde ngenda kubanga nkuwa ebigambo bye osobole okubanga owuliriza bulungi obutambi bw'ayogedde. Bulijjo abiyimbako buyimbi naye ku luno asazeewo akole ebikolwa eby'okusitukiramu era ng'agambye agenda kwegatta ku basuubuzi ng'ennaku z'omwezi 31. Jjukira nti ng'ennaku z'omwezi 31 abasuubuzi balinayo meeting ne President Museveni era bagenda kubanga basisinkana omukulu oyo basobole okubaako ne bye bateesa ku nsonga z'omusolo gwa IFRIS n'emisolo emirala gye bayongeza ku basuubuzi era ne bateekateeka nti singa Museveni tavaayo n'ajjawo emisolo oba n'akola ng'okusaba kwabwe kuli bakozesa amateeka bakozesa buli kye beetaagisa okuba nga bakozesa okununula eddembe lyabwe nga abasuubuzi. Kino nno kigenda kulekawo eggwanga lyattu erya Uganda. Generation Z mu ggwanga lya Kenya yaspaakingidde oba okwekalakaasa kwatandikira ku finance bill eya 2024 eyali eyisiddwa Parliament era ng'etwaliddwe wa Ruto okulaba nga bagikola ki bagiyisa oba nga agiteekako omukono. Awo nno ne waviirawo akatuubagiro kamaanyi nnyo n'okwekalakaasa okukyagenda ddala mu maaso mu ggwanga lya Kenya era nga ne gye buli kati muwulira abantu bagamba Ruto must go. Wonna nno mu ggwanga lyattu erya Uganda akaliro nno kandibanga kasipaakingidde ku basuubuzi bano nabo beekalakaasa nsonga y'emu ey'omusolo. Olowooza ki ekigenda okubanga akiva mu nsonga ezo ez'abasuubuzi okwegugunga mu ggwanga lyonna? Bagenda kubanga batambula oba gye bayise 1 million march ku Parliament, 1 million march ku kizimbe kya URA, 1 million march ku bitundu ebyenjawulo oba ku ofiisi ennene ezitwala ebyobusuubuzi oba ezivunaanyizibwa ku nsonga z'abannayuganda, ezo kampuni ezeefudde kyesirikidde ne ofiisi ezituddemu abanene abadda mu kubba obubbi ensimbi ne batasobola kubanga bafa ku muntu wa wansi ate nga bongera kubanga bamunyigiriza buli lukya. Kansooke nkwe akatambi ka King Saha nga yeegasse ku basuubuzi abadde n'abakulira akakiiko aka Federation of Uganda Traders Association akafuta akakulirwa omwami John Kabanda basisinkanye awali maka ge Nakawuka ne babaako ebigambo bye bawayawayamukko. Eggaali zonna zeetegese okulaba nga zeegatta ku basuubuzi abagenda okubanga balaga obutali bumativu ku nsonga gye bakuttemu ey'omusolo ogwekanamye ogweyongera buli lukya ate nga mpaawo kirabikako kikolebwamu ssente ze bakuŋŋaanyamu mu musolo gwe basasula. Kankuwa akatambi kano oluvannyuma katono nnyo tovaawo nkomewo teyongereyo. Bizinesi kaka zino kanagwawo bizinesi z'abasuubuzi abakulu zisooka nezikola ki neziggwawo. So baganda bange twegattire wamu n'abasuubuzi ku mulanga guno kuba ffenna gutukwatako. Mwena gye muli nkimanyi ebintu mubiraba byalinnye naye okulinnya kw'ebintu ebyo gwe mulanga bwe badde bakaaba ebbanga lyonna bye badde bannyonnyola nti balese influence bongere ku bintu ebbeeyi we bongeza raw material oba ebintu byonna ebbeeyi ebintu byonna ne commodity erina okulinnya. Kane tufeesinga embeera nga buli kimu kiri waggulu ffe gye tukolera tebatwongeza musaala kyokka ate bye tugula byongedde ebbeeyi. Buli muntu n'abeera mu mbeera nga mazima takyategeera oba ensi eriko agitwala oba yeetwala yokka. So baganda bange bano nze ng'omu ku koozi eyo mbeegattako 31st tugenda kubeera mu kibuga omwo nga tuwerekeddeko basuubuzi bannaffe abagadde amaduuka
nga wetumakinga ebirala tujja bibategeeza mpola mpola. Ngenda kuba nkuwa akatambi akokubiri aka King Saha naye ndowooza ensonga ze oziwulidde bulungi nnyo nti akaduuka ako akoolina mu kyalo nga kanaagwa akusuubuza ebintu yasooka okubanga agwa. Mu mbeera yonna guno omusolo gunyigiriza musuubuzi asuubula ku manufacturer oba akoze ebyamaguzi ebyo n'abisuubula naawe najja n'akusuubuza n'alyako akatono kaalidde. So mu statement ya King Saha agambye nti singa omusolo guno aguvaayo ne guteebwa ku bintu ebitono ennyo abadde akusuubuza n'agwa n'akaduuka ako automatically kaba kalina okubanga kagwa mu mbeera yonna. So n'olw'ensonga eyo yeegasse ku basuubuzi nga bw'omuwulidde nti nga 31 agenda kubanga abeegattako nga balaga obutali bumativu. Kankongereyo n'akatambi still King Saha ng'akkaatiriza ku nsonga ezigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwennyini nnyini si mwezi gujja wabula guno. Wuliriza akatambi kano nkomewo katini nnyo tovaawo. Nga wetuteekateeka olunaku lwaffe olwa 31 tugenda kukola quick match nga tumakingira obusuubuzi okulaba nga tufiirwako ng'abasuubuzi bannaffe mwenna gye muli guno omulanga gwammwe region yonna gy'oli kubanga kiva eno ne kisaasaana paka eno. Tulwane nnyo tufiibweko, tusalirweko, tuwulirwe, tuwuliziganye ne bekikwatako nga Minister of Gender and Labour, nga Ministry ya Finance, ebajeti nga sente ngekimanyi zigenda kuva eno mu busuubuzi naye nga bete bafiiriddwako. So bajja tuuka okunona sente zebabajeti nga bizinesi suffocating. Guno omulanga gwaffenna ali mu busuubuzi asuubira obuyingira oba omwana wo gw'osuubira obuyingira. Omulanga gwaffenna kubanga obusuubuzi bwe butumbuka ate ffenna wansi tuyambibwa. Obusuubuzi bwe busuffocating ebintu birinnya. Mwebale nnyo mwebale ddala. Ebibadde mu meeting eyo bibadde biwanvu nnyo era ndowooza ebadde meeting ya kafubo wabula bitono nnyo ku ebyo ebifulumiziddwa ku mikutu egyamugatta abantu olw'ensonga nti tebikwatiddwa n'amaloboozi gennyini mpaawo agayina wabula tufunyeeko ako ka brief endorsement akaviira ddala ewa mwana mulenzi King Saha ng'ali wamu n'abakulembeze ab'abasuubuzi mu ggwanga lyattu erya Uganda aba Federation of Uganda Traders Association FUTA ekulirwa omwami John Kabanda. Nga 31 bemuwulira wuuli ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba nti wawulira nti eno kikutte ate towozinga mikono situka twegatte wamu tusobole okubanga ate tununula eggwanga lyattu erya Uganda. Bingi nnyo ebigenda mu maaso wano ne wali era nga ndabyeko nti Ssegirinya Honorable Ssegirinya MP w'Ekawempe era nga Wakadia Nup agenda kubanga agenda mu ggwanga lya India okusobola okubanga afuna obujjanjabi obusingako. Jjukira nti yakava wali mu Aga Khan mu ggwanga lya Kenya Nairobi era nga yafunye obujjanjabi obw'enjawulo n'asobola okubanga asuuka era agenda kubanga ayongezebwayo mu ggwanga lya India asobole okubanga ayongera okujjanjabibwa mpaka wanaatererera ddala. So bingi nnyo bengenda okubanga nzija mbatuuseeko. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne poliisi yavuddeyo olunaku olw'ejjo neetegeeza nga bweyagala ekibiina kya NUP kinnyonnyole ku biki bye kisomesa wali ku National Unity Platform School of Leadership wali Kamwokya awasookera ofiisi z'ekibiina kino ekya NUP era nga bw'atyo poliisi bw'oba bw'etyo poliisi bwe yavuddeyo n'egamba nti baayise abakungu oba abakulu okuva mu kibiina kya NUP basobole okugenda ku poliisi bannyonnyole biki bye basomesa abantu ku NUP School of Leadership wali Kamwokya. Ebisingako kaawo ngenda kubanga nzija nabyo abingi nnyo bengenda okubanga mbatuusaako. Kyolina okukola kintu kimu akwata mu kigambo subscribe gompye okutandika kubanga osubscribinge ku mukutu guno gwa Baby Television Uganda. Bw'omaliriza okwate kadaako oba notification bell tekemu all osobola okubanga ofuna ka message oba ka notification buli tubattadde ensonga zonna ez'amawulire ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Mu ngeri emu osobola okugenda wali ku mukutu ogwa Cloud9 Television Uganda olw'ensonga nti buli ggulire actually Baby Television Uganda yafunamuko obuzibu era ne tukolawo omukutu guli gwa Cloud9 Television Uganda. Ensonga zonna zotasobodde kubanga ofuna ku mukutu guno ogenda
genda butereevu eri ku Cloud9 Television Uganda. Ensonga zonna zibaayo ate nga ziri well analyzed okusobola okubanga omanya butereevu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Sigenda kubanga nsikono olunaku olwaleero kansabe atakuumira mpeera bankuumire musibe bulungi mweraba tusinkane mu vidiyo zaffe zigenda okubanga aziddako. Bye bye.